Okay, dakiika 19 zokka zezibula okwera essaawa omukaaga wabali kubeera ng'okyali naffeeko Barometer akasameme nange Adam Kungu era nga ntuddeyo ku lwa muganangiza Mbaali Blasio Mukasa tukubaganya birowoozo wamu n'okuba tooki mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga era bakulu obawulira. Mwami Mufumbiro, njagala kutandika nawe ku subject eno. Tulabye ensisinkano wakati wa Mwami Kyagulanyi n'ababaka ba National Unity Platform. Tubuulireko ebisaliddwa mu nsisinkano eno, but also n'okubuulira eggwanga lwaki abamu ku babaka ba Parliament aba NUP tebalabiseeyo. Ndabye for example Honorable Jimmy Rwanga yatugambye nti nze saayitiddwa saategeezeddwako n'ebirala. Tell us what has happened today. Ababaka baabo bali 38 musobola okubala gwe bala ebisigadde ate n'ekyokubiri banaye nsaba sijja kusaba kanjogere basigale nga boogera. Tubadde n'ababaka 38 bano bali 38 njagala ompulirize. Tubadde n'ababaka 38 abadde present mu lukiiko olwaleero. Oli waddembe okutandika okubala naabo kubanga kiyinza okuba kikwanguyira, naye tubadde n'ababaka ababadde absent without apology benjagala okuwa amanya gaabo kubanga bali abalala babadde na apology babadde 6. Abasigadde babadde bawadde reason mu nkiiko ez'abantu abaakulaakulana era abagunjufu eri abantu bebagamba nti bali absent with apology and absent without apology. Abali absent without apology tebateekebwa ku record eba na alignment ya collective responsibility ku nsonga esaliddwawo. So ababaka abatabaddeewo nga tetumanyi lwaki tebabaddeewo, naye ng'ate abamu tubamanyi lwaki tebabaddeewo kubanga enkola yaabwe tugimanyi, si kipya gye tuli. Mwami Lwanga eyali ow'Enjeru, Mwami Kagabo eyali ow'e Bukoto, Mwami Kazibwe Bashir Mbazira muganda wange oyo tabaddeeyo mu lukiiko, Tebandeke tabaddeeyo, tebayitiddwa bayite buli muntu yayitiddwa kakati bayita ku platform ya buli omu because Lwanga leero atugambye nti kati gwe oyagala twala kigambo kya Lwanga nze mwogezi w'ekibiina bayitiddwa. So mwamuyise n'agaana okujja because he's on record leero ng'atugamba nti ye teyayitiddwa okubeera mu Lwanga takyali mu caucus ya NUP. So temwamuyise kati anti gwe kyondetedde okwogerako tali mu caucus kubanga ffe buli muntu ali mu caucus afuna invitation, naye olw'okubanga ye yavaamu n'agenda atambule kiri buli wamu okitegeera kubanga media ennaku zino tekoma ku mabaluwa agenda mu Pigeon Hall nedda ne ku internet ne ku WhatsApp. He says he was removed. Yajibwamu forcefully. Because forcefully is no longer our MP. Ate siza wano discussing Lwanga. Okay. So kakati twagala tukufune bulungi Waiswa gwe mwogezi w'ekibiina. Anti obudde tojja bumba. Jabukuwa. Just listen to Honorable Lwanga leero ng'ayogera. Let me speak. Just watch this. You read the what? Rangi tegeredde wano ng'ongamba nti eriyo NUP parliamentary what? Caucus. Sagitegedde siina alert yonna gye nafunye because I'm no longer a member of NUP platforms zonna banzijjako era mu kulaba okwange ndabanga gye bayise leeti bakiyita kizimba kimaze okusamba eddagala. Ababaka nga aba National Unity Platform tuli abasinga majority tetuli basanyufu era ffe ababaka abavaayo ne tuwogera ku biki ebigenda mu maaso mu National Unity Platform ffe bayeesu b'abalala, naye ababaka bangi nnyo batudde ku maggwa i National Unity Platform kuba obukulembeze bwa National Unity Platform bulimu ebituli bingi bwa kiboggwe nnyo. Okay, oyo Honorable Jimmy Rwanga owa Njeru amulidaga nti yagibwamu emikutu gyonna communication kweyita amawulire gammwe mwamukuulamu. Amawulire gammwe ge mwalipooti nze kati gayinza okwetonda kuba gagambye nti baaganye okujja, wuyo agamba abadde abuyaana kujja mwennyini gw'obireese
akugamba nti banzijjamu tebampise So kyokka mmwe mugambye nti bakoze eki bajeemye you're here gwe tuwe ekituufu mwamujja mu mikutu gyonna yakugambye nti bamujjamu naye tuli ku discussinga meeting okay akugambye nti bamujjamu naye yandyagadde okukola ki okugenda so omutwe gwe mwakubye ngugamba nti baganye guba tegukyakola kuba ne gwe mwalese yennyini yabadde akugamba nekwono bali simanyi nsonga zaabwe wuliriza tebandeke nabo mwabajjamu bali simanyi nsonga zaabwe ate size kwogerera bali ate ono olukuŋŋaana Abedi Bwanika tabaddemu Abedi Bwanika tabaddemu Abedi Bwanika Waiswa okimanyi bulungi nti etteeka erikufuga abaka ba paalamenti memba wa paalamenti bw'akyuka si mu mwaka ogusemba n'akyuka kati nga webuga nti yakyuka yayogedde sinze bwe ŋŋamba yayogedde mwamujja platform zonna kitegeeza nti takyali mubaka so aluzinga ekifo kye kati abanupu mwabadde anti ffe munnange tulina bye tuwa amakulu kakati mwe mwennyini kyendisikasinga ababaka 38 batendinze abatatendinze be bano nga abamu bakulaze nti tebayitibwa abalala tebadde na apology abalala essimu zaabwe zaavaako tetunababawuliza kakati 17 babadde abamu bali dokolo abalala bali bweru wa ggwanga kubanga meeting notice yabadde yaggulo era bonna babadde ne apology ate nsamba ali dokolo ati waba avudde meeting ebadde ya saawa mmeka kati kugambye ze kugamba so 17 had an apology which is on record and Honorable Mathias Mpuuga tasobodde kujja olw'ebizibu ebiriwo ebyokuba nti waliwo $5,000,000 ezabbibwa mu ndyanga y'abannansi so ensonga eziyinza okuba kubanga tetumuwuliza temukyayogerezeganya ne honorable Mpuuga nze ndudde omuwuliza ng'omuntu so nze nteebereza kuba tabadde with apology abadde without apology kati kuteebereza Abedi Bwanika olukiiko olwo ate dde olumusinzisiza n'emisango mingi lumusingisiza emisango mingi omuli okulimba n'okuwaayiriza bwe yali ku platform eno eya NBS wadde temwamuyimiriza nga mulina ebiwandiiko by'NUP yagamba nti Mickey Wine ali omu kubali ku nneeka era ne basekanya abagezi abaali wano ne beexchanging n'ebigambo nga bwe batera okukola ffe ne tudde eri ne tusirika ne tubaleka bano batugamba nga bulijjo nti bagezi n'ekyo ekyobujjega bakikkiriza era ne bakisekerako naye ne tugamba beebo abaffe Mickey Wine tali omu ku abo abakola nekulembeze yali ku platform emu n'awaayiriza n'alejja nga Kasolo era bwe yayogera omulundi guli n'ayogera ku Mr. Chris director wa film ya People's President kyeyandibadde yeetonda ku platform endala ey'abantu abagunjufu nti he's a homosexual nti era ye yali mukyala w'oli gwe yali ayimiridde naye Chris bamuzaalira Uganda he's a Ugandan wadde muzungu ekyokubiri Chris be bazimba eddwaliro erya Kisizi hospital ekisizi kakati olw'okubanga nti ffe bye mutwogerako anti ngambye alina abaana alina omukyala lwakuba nti wano kati ono kati ekyo gwokimanyi so ebisaliddwawo ate ekyo kiyinza kwogera gwe minisita kukyogera ku muntu kuba tofaayo kakati ate wano amateeka tegakola kubanga n'abamu bafa ne batabatwala mu kooti ebisaliddwawo ekisooka ababaka bazzeemu ne bakuba ekirayiro ekipya ekirayiro kitya reaffirmation ku nsonga y'obutakkiriziganya na nguzi ku nsonga y'okumakinga sure nti tebeesembereza nga nakyemalira mu ngeri yonna nti bagenda kusigala nga batwala obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze obwabazikibwa amaanyi g'abantu nga bwakitiibwa era nga bwe babadde babutambuza abakyabutambuza nga bwakitiibwa ne self reflection ekibiina n'okubateeka ku speed ku events eziriwo kubanga kokasi ebadde tesinkanangako okuva ekibiina lwe kyasalawo ensonga ya Honorable Mathias Mpuuga so wabadde waliwo obwetaavu okubatekinga through
ku nsonga eziriwo nabo okuba n'ensonga ze bongera okuttaanya ku nsonga ze zimu. So n'ekyo kitaanyizaako ekirayiro kikubiddwa, cohesion esuubiddwa, teekeddwa bulungi, era tukakasa nti ffe who we are mu nnaku ezitali zaawala mujja kulaba what really the National Unity Platform is, more than your pessimism that you have been fronting for the last so many days. Aba NUP abaka ababadde bawulidde barecommittinze okulwanyisa obukenuzi n'obuteetiirira mu kubulwanyisa. Kino kiwesooka kansooka njogere ku lukiiko. Nze ndowooza nti kuba kwekangabiriza nakulimba bannayuganda kuga ntwayise olukiiko, ababaka abamu babadde Dokolo, abamu bali bweru. Tiwali mubaka asobola owa opposition asobola okufuluma bweru wa ggwanga nga leader of opposition tamanyi. Nyikira akalulu k'Eddokolo badde bakamanyi. Kakati gwe wooteerayo notice eyita ababaka bo naye ng'omanyi tebaliiwo. Omanyi nti tebaliiwo n'oyita olukiiko naye ng'omanyi tebakola ki? Tebaliiwo. So nze ndowooza nti ebyo bye bimu wasoma kukola kigambo kye bayita koramu wakisoma. Si kakati tosobola asoma ekigambo kye bayita koramu. Kakati tosobola kudetermininga koramu. Kati kabineti eweddeyo kabineti ya Jjo lindako kano kakulu kabineti ya Jjo teriimu baminisita babadde absent. Kabineti ya Jjo teriimu baminisita babadde absent. Ojjamu dda muwandiika. I can give you because it's a known date. Waiswa wandikaawo minisita muleka ayogere. Tetwatudde mu cabinet kubanga president yamanya nti ababaka baminisita abamu basobola okuba ne interest mu kutereeza enkalala. Kabineti yasembayo bonna omugezi ekyo kyamanya. Kabineti yasembayo bonna baaliwo. Abakiise bange tebasobola kujja mu lukiiko luno kubanga buyinza obuyimiriza palamenti. Wadde omuddamu eggulo ani atasobola kunziramu yali musomesa wa Pitu. Ayinza okwongerageranya ebyokutegeera gwe Rwomushana. Ati Rwomushana yabuuza nze tosobola kumbulakmairinga. Nze tulaba kakkana Honorable Kasolo muleka ayogere. Nenyoli kakkana minisita genda maaso nenyoli. Nze ndowooza nti ekibiina NUP era kyobulaba nti abantu bano bakambwe. Era kyoba ne batukambuwalira ogira n'osiika noga nti owaye omuntu tanfiirako kubanga bo bibasiba bikola ki? Bibasiba bikutuka. Nze nababuulira wano ne mbagamba nti kinaatera okusaanawo oba muteeka likodizi zino. Kakati ebiri e Masaka mubiraba nabo nabawooninga ku biri e Masaka. Kati era nziramu nziramu okubategeeza bino byolaba ejjooga eri mu kibiina kino. Ababaka bazzeemu okukuba ebirayiro. Ababaka bazzeemu okukuba ebirayiro. Mmwe mwenna buli muntu andaba wano ng'okyalowooza nti ogenda kwesimbawo ku tiketi ya NUP. Oba ojja kujoogebwa bajja kunona n'ewaka ewuwo. Bano ba Waiswa bano. So n'olwekyo nze njagala kutegeeza bannaffe bano abanNUP nti bannayuganda nabagamba wano nti obulimba bulinnya lifuti. Amazima go gajja mpolampola nga gaseeyeeya. Obulimba bw'abano bwalinnya lifuti ne bwanguwa. Bannayuganda era kyobula bakuzanga amasannyalaze tugenda ku masannyalaze gundi alina waya konyaako waya babeeri nga kiboogera. Kakati omusajja yalina waya ey'amasannyalaze. Kakati bamaze okulaba ne bw'okoleeza ne bw'oluma waya bw'ogatta tegakyakola ki? Yo waya naye ate generator. Honorable Nambooze gwe omu ku bendabye nga attendinga meeting ne badde olunaku olwaleero eraga ew'essuubi ery'ekibiina n'eggwanga okusinza ku reconfirmation gye mukoze. Ndowooza ekyakokasi y'ekibiina okumiitinga kyekiri nomo. Ekitali nomo kyekyokuba nti temiitinga. Developments ezibaddewo ezetoloolera ku palamenti kiyetaagisa abantu okuba nti nno bava ku nsi tebakyatwala bannansi nga kikulu. Bwe watabaawo kibiina kyonna mu bibiina byonna ababaka ba palamenti we batatuula mu budde buno kiba kyewuunyisa. NUP terina mukisa gusobola kuyimiriza programs za ggwanga genda mu maaso kubanga egenda kukola ki? Kutuula. Nzijukira
waliwo omubaka aze bambi ng'ate agenda ku nnyonyi ku ssaawa 9 nansanga nze gwawadde neki n'apoloje ye. Kakati bw'osanga omuntu ngoyo ngaga nti tebaweze tebazze ne Segirinya omulwadde Flavia n'abagabe mukazi watu Nakawere kugamba abantu abamu bali ku mirimu gya palamenti kuba gyo girina okola ki okugenda maaso. So kasita muweza gye bayita kuramu ate etali na miserable waliwo gamba nti bannange twawezeza buweza muwendo ogusalawo naye ninga teguli miserable bantu 57 38 nga weebali 17 ne baweereza okwetonda abantu 6 era abo nga bwe mbalabye era ngenda kufuba nnyo kubanga kati olaba lwanga mulabye nti nno ayogerera eyo ebintu naye ekibiina akyakyagala. Waliwo akafaananyi akaze ng'omwana muwala atadde akakomo ka bobiwine ku mukono ne munda akatishaati kamyufu ne kungulu ng'ataddeko akataawo kayera awandiika abantu mu yerobook. Bwe nafubiitirizaamu njukira nina sisita wange kazini sisita wange ffe tetubeera na bakaziniz abafirika sisita abasisita yaŋŋamba lumu nti yagenda n'akuuma akalulu naŋŋamba nabadde neetaaga ssente ezo ze bagaba ezikuuma akaki akalulu era ate buli wakuuma akalulu k'enaalemu awo mba mugumu nnyo kubanga mba mmanyi nti n'akuuma ki wange. So kakati bwe ndabye gundi nga agira omanyi kiri bwe kiti temuvuunulanga bintu literally. Kakati ate gwe nkubalamu ku magezi oli munnamawulire. People have renewed their commitment towards fighting corruption. Kakati nga kakati ekyo oyagala kivuunula nti yesebo yenza omu kuba bikubye. I've renewed my bannakibiina balinewualinze commitment yaabwe. Ekigambo okulinewualinga commitment awo okwo kuba mu Luganda ku musajja nga Waiswa era ekyo bwakivuunudde sola namufolotingamu. We have renewed our commitment. Kakati kyenjagala okugamba nti njagala ku congratulating abantu b'NUP n'okubagamba this is not going to be an easy battle. Kubanga bwe twabadde dokola eyo bagambye baleese candidate waffe ne bamutwalako awantu ne bamugamba nti gwe lwaki weesimbiddewo mu kibiina ekivuganya gavumenti wakiri wali esimbiddewo mu DP oba FDC oba UPC naye ne weesimbirawo mu kibiina ekivuganya gavumenti. Kakati nentegeera nti yes after ebibiina byaffe ebiri traditional okubicompromisinga omulimu NUP gwe yeetisse munene nnyo. No wonder pressure yonna ogiraba nti ne bwe tuzze wano ne tukkiriza ekirimbo aba ne batulimba nti banaye tetwabadde mu byabufuzi naffe ne tugamba nti yete mwabadde mu byabufuzi batunyiigidde nnyo olw'okukkiriza otulimba. Kakati omulimu gwe tulina munene era n'okuba nti ebigambo bingi bijja twogerwako gy'onookoma okulaba ebigambo nga bijja bingi ne tubeera ne program kati ogiraba eno program emaze kumpi kati mwaka mulamba nga buli mulundi tuba twogera ku NUP. Kitegeeza ki nti NUP eri active ebibiina ebiri 38 mu Uganda naye tokyasobola kwewala kwogera ku byabufuzi bya Uganda nga toyogera ku NUP. Tekikola mawulire nawulidde owekitiibwa sipiika ng'ayomba ne sipiika eyavuddeko ekyo tekikola mawulire. Nawulidde bano bagobye omuntu waabwe olw'okwogera ku bubbi ekyo tekikola mawulire. Ekikola amawulire NUP ate ekyo si kyabwerere. Mutuwe mzindaalo. Congratulate ourselves for that. Bampa information akakiriza. Seconds 10. Mama njagala kwebaza kubanga oli maama wange olw'obutatuswazanga ffe
abakukiririzaamu ebbanga lyonna ngenda kunona lwanga mulabye ngazo waguleta mukono mulabye akaaba talinamu wadde mulekeraawo mwami Rwomushana mulabye akaaba oyogera kiko kasolo munange nebyo bikola mulide wano ogamba Honorable Nambooze ne Waiswa minisita nawe ndekeranga mwako obwa minisita Honorable Kanabalamu osiiba oli mu kisiibo oli mu kisiibo Kasolo kati osiibira ki Honorable Nambooze tonkaka nnyo tonkaka nja byogera Waiswa byaŋŋamba wali osiiba byogere tewali Honorable Nambooze Waiswa mbyogere njogerwako osiiba aguwa omukisa nze kasolo njogera naye Waiswa ne Honorable Nambooze mukakane tasiiba Haruna yalwala mukakane Honorable nze nkusonye busonyi Haruna atonsonyiwa nkusonye busonyi naye bujja kwogerako wano Haruna nze sifaayo nze nyinza okwogera nze n'Haruna njogerwako nze nyinza okwogera n'Haruna in fact ekimu ku binjogezaako kuba siri webale nnyo malayika webale Honorable Nambooze ate nze nasinza mwami Rwomushana Waiswa nja kusaba okakkane osirike nze sinakaka Rwomushana aguse ensonga oyogera kikulu commitment eno ekoleddwa abakulu bano mu kibiina kakati genda ogoberere politics eziri mu Haiti wetwogerera kati Haiti has been overrun by gangsters mu Haiti bakwate mundu kakati Haiti bagigadde confusion gyolaba bakwate mundu bagigala ne program bagigala. That's why you see the Nambooze is extremely very unfair. Is extremely very unfair. Tebeyano nga twogera ku NUP. This is political command center. Eyogera wacha. Eyogera kubyo wacha. Eyogera wacha. Sirika kono. sirika ndyogedde ku Bwambega ndyogedde ku byabambega Okay. Kakati so kyavaawo Kibiina DP kyo mwagitwala Honorable Nambooze yali compromise Honorable. bago bagulina oyo yali Honorable Nambooze tujogerako yeriwo webale nnyo nakugambye lekeraawo kyasobodde asiriseka bawuliriza naffe tumuwulirize anti nambuuza badde Okay. mutangaza Genda so maaso. tufade clarification so Haiti kati gangs nga yolabe yazakyagulana ezo Ate ogamba bali ne Museveni. zakutte mundu ate and faawe. Haiti ogamba bali is ne closed. Mistake omanyi oli mugenyi mukulu tomukiza kudivating ogenda maaso no. You see, he is a visitor on the program. True. And mulimu gwo. Yes, make your point, Charles. Please. Yes, continue. He is a guest True. of the program. I'm a panelist of the program. We have rules. Good. So you will not insult me, Akakanye. and I don't hit back. Yes, So akakanye. you are under obligation. Yes. To secure me. Yes, genda maaso. Very good. Waiswa Very good. kakana sirika leka Rwomushana rather Now, Rwomushana kakati, ayogere. so tusabire nnyo Uganda that as of now you have a state, a surviving state that gangs zino ekyazikutte naye bwe zigiva mu ngalo. Ngeye yabadde Masake Please. ate ono agambye agenda You see, bakuyita nyabenwa. agamba bagenda Neba tukuba naye. Ekyana bakiga nti kiina ebino gyasigala nga kibireereesa Nambooze osukkawo kakati isi eyokubiri the deputy Honorable Nambooze. the basi. deputy president gendeko wano tuwandiike the deputy Toyagala Rwomushana ayogere honorable. ayogera nnyo ebyo buli naku Deputy- Okay. Wayogedde leka omukulu ayogere. naye muva kuba muleka birayiro ayogere bwana amalize osaba mweziza obujja muva kuba birayiro Yes, I disagree with him. muva kulayira tolaga nti olya mu Yes, I disagree with him, naye olya mu kisiibo Honorable Minister. abantu fenna batutunuulira bamanya ffenna buli muntu tuwewe kyakozesa Kakana. Kati muleke Rwomushana ayogere. Waiswa sirika. Waiswa. babuli ne sabuni Waiswa ngenda kuwa kadde oyogere. Honorable Nambooze. achievement sizo batunulire nange Honorable zange Nambooze ez'ekisiibo togenda mu ebyo ngenda kuwa kadde oyogere. Yes. NBS TV Barometer akasame mikoti kyali nze Adam Kongwe bali kubeera nga okyali naffe nina Charles Rwomushana, Honorable Beth Nambooze, Honorable David Kabanda, Mwami Alex Waiswa Mufumbiro kw'ossa ne Honorable
Honorable Haruna Kasoro nga tutunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga era nga bw'olaba mwami Rwomushana obadde n'omuzindalo. So mbadde nkulaga yasinkanye ng'ovudde ku bivulu yasinkanye abasuubuzi oba abakulira abasuubuzi n'asinkana abakulira abamadiini. Tetulina bye bayogedde ogenda onoonye bye bayogedde n'engeri gye basinkanye. But bw'oddayo ku tayito z'amagye n'ebirala genda onoonyereze nnyo what a presidential advisor is. The title presidential advisor. And two, onoonyereze nnyo kiki ekiri mu special operations, what they call special operations, or assignments of the president, state assignments of the president. Gye ogenda ozinoonyereze then olyoke oyingire mu bya kikakirekerawo. Kakati Masaka yenna historically adominating Masaka akwata Kampala. Kikosi Malum eyalutwa ne Basil Olaro Okero yasooka kulemwa naye yali erumbye Masaka geba Tanzania. Ba Museveni bayita ne Fronasa bayita Mbalala. But Tanzania bwe yakwata Masaka and mu bitundu ebyakubwa nnyo was Masaka. Tanzania yakuba nnyo Masaka okusinga anywhere else. Bwe yamala okukwata Masaka geno noonye Kano Kisuule yali akulira gye lya Amini akuyitiremu abeeyo omukono Amini yagwa ekyaddirira ndowooza okimanyi. Omulutawa wa 1985 NRA bwe yamala okusiijinga Masaka tebamuleke n'afa ne bawanika Kampala yakola ki? Kampala yagwa. So whoever dominates Masaka manya yina Kampala mu ngalo. Kakati okudominating Masaka is in two ways, political and violence. Byonna bibadde Masaka. Masaka wabaddeyo politics zino z'owulira and wabaddeyo violence. Okutemula abantu ebijambiya ndowooza wabadde owulira ekiri ekyana mukaaka abantu baali tebayingirako ne mu camps wabadde obigobererese. Now violence eyo yavaamu obusungu bungi nnyo kabe kasinge nebaamu ne opposition. So this opposition gy'olaba is a violence generated opposition. Actually ne muhooza okusinkana y'abantu 10 emirako ng'ovudde mu bijambiya ovudde mu kuyingira mu mayumba n'otemula abantu engeri gye badde babatemula. And indeed by the way ne MPs ba Kyagulanyi bali on trial in Masaka. You are aware of that? Segiri Nyawa Munono way. Yes, so you have a confluence of two, politics and violence in Masaka. Museveni acha surviving Kampala because acha remeseza violence in Masaka. But there is a level jetukako and the story mu Kampala ne fuka story endala. Now ngomaliza Charles. Then oyinamu other actors in Masaka. Of course oyina the Catholic Church and the Buganda stroke Mengo. And I remember, but bw'ogoberera politics za Masaka kati bwe ziyimiridde zigatera mu mpunga. So wano bwe mbadde mwogerako makansalazi bamuvinze bagize temwogedde ku ki? Temwogedde ku isu ya mpuuga ne isu ya Abedi Bwanika. Oba nabo bafuna million 4 byo bayogera Kagabo is a different matter. But ku mpuuga ne Abedi Bwanika Kunga group, you know Kunga? Mobilization campaign ya NUP. Kirayo kiri awo kiri wansi wa Nyanzi. Nyanzi yakikulira, Nyanzi brother wa Kyagulanyi. Egenda Masaka mpuuga n'agiyimiriza. Actually the first conversation gye twali nayo wano mu confusion eri ewaabwe eyo yali kukunga nga mpuuga agiyimiriza. And ababadde mukunga mpuuga babadde agamba naye bano nga sebategeera ate be babadde wamuhozi Kaine Rugabo. Can I talk to you sir? Kunga ebadde erwanyisa mpuuga, kunga ebadde erwanyisa Abedi Bwanika ate yanirizaani. In other words, team eva mu group ya Kyagulanyi eyaniriza muhozi Kaine Rugabo eva directly ewa Nyanzi.
teva wampuuga but ndawoga akadde kagenze kamale n'ekyo that you know omwoko. What's that? Omwoko abavubi waliwo ebintu biri, waliwo enkasi gye basindikisa eryato, then waliwo omwoko. Omwoko muggo munene, kakati bw'omala kugira obutimba kusuulayo obutimba ogenda otandika okukuba amazzi n'omwoko. It's a very long tree stick. Ogakuba ekigendero ebyennyanja biduke nga biragawa nga bigenda mu butimba. Kakati eno Kyagulanyi ne brother w'Enyanzi bakuba mpuuga, bakuba Habed Bwanika bali mu ntalo, baabo CBS bali mu kuyomba, naye okuba ng'ebyennyanja obitwala mu katimba ka Muhoozi Kaine Rugaba. Kakati ne babirawo nga beekaabya. So tuli mu syndicate which is very complex, but kyengezaako okukulaga kiri nti that Mr. Museveni is calculating the stability of Uganda. Okay. Because the stability of Uganda is the survival of him, his legacy and his family as it were bayagala kukiyita bwotyo. So ogenda onoonye nnyo ku nsonga eno. Honorable Kasolo, tululeko ku General Muhoozi byayogedde. For example, yakubiriza bannamasaka nti bannemutwe mulwanyisa obukenuzi, and I've heard amaloboozi agamba nti General Muhoozi nga presidential advisor on special operations bw'abanga byayogera bikakasa, kiki ekimuganye kati saawa eno okukola special operations ku bukenuzi mu ggwanga oba okuyambako mu kulwanyisa obukenuzi mu ggwanga mu position gy'alimu kati? Kyali mu kukola, kubanga tolowooza nti obadde oyagala agende ng'atuga bantu, naye methods nyingi. He's simply talking, ayogeranga nze n'omuntu wa bulijjo bw'anaayogera. Methods nyingi zikoleddwa, naye okusomesa abantu lyekkubo, kubanga abantu bayinza okuba nga baakyama. Okusomesa abantu lyekkubo lyasazeewo okukwata abasomese, era toyinza kuvoola kintu ekyo. Tolowooza nti okukwata omuggo okuba okusiba nti yensonga enkulu. Okusomesa abantu, okusiga ensigo eyo ey'okusomesa abantu, omuntu n'amanya nti kino kyenkola kizza mabega nsi yange, kyekigambo ekikulu ennyo. So ndowooza omunenyeza bwerere ekkubo lyakutte lyettuufu, era mpozi wali badde ogamba nti lwaki yalwawo. Okwogerako bwogezi, si kwogerako bwogezi, lwaki yalwawo okusomesa abantu ensonga eno ey'okwagala ensi yaabwe. Kyova olaba nti si bantu bali bokka batulonda, naye n'abakulembeze, nti omukulembeze nga mukulembeze w'abantu yali badde ayina byeyerekereza nadde ebikwata ku kusuula ensi ye mu ddubi. Owuliriza abakulembeze bangi ng'omukulembeze agamba nti nze sifaayo, oba ensi etaaguka, oba ensi edda mabega, naye kasita tuba nga tulwanyisiza omukulembeze alikulembera n'avaako. Kakati ekyo ekikolwa ekyo omukulembeze oyo togenda kumutuga, naye katukube campaign bannayuganda bamanye, kubanga bannayuganda abo be bamuwa akalulu, bannayuganda abo be bagenda mu nkiiko ze okubasigamu obukyayi. Kati atandike okubasomesa, eyo point enkulu, era tuteekeddwa kumusimba mu mugongo. Si kwogerako bwogezi nti ali mu kwogerako bwogezi kuyisa bivulu. Omulamu muwanvu nnyo era gye gunaguka mujja kuba mugutegeera. Mwami Mufumbiro, Mwami Rwomushana agambye nti alina okuddayo ensonga ya abaava mu kkunga kubeera nti be baalabiddwako wali nga baaniriza General Kaine Rugaba. Mwami Rwomushana tamanyi kkunga, naye omanyi wano mu Uganda abantu bangi beegeziwaza buli kijja ne bakiyingira ne bakyogerako, ate bannayuganda oluusi ne mutaba maakinga nti oli yayogera bw'ati kati ayogera bw'ati, kubanga be bantu baffe, they are jokers, they are mediocres. Kkunga tegenze Masaka jjo lwe bagiyimiriza. Kkunga bwe muba mujjukira lwe baakuba Nyanza ekyenjojo nga bamulangira, baamukuba kataba mutte, naliyo simanyi oba NBS amawulire yagakwata, naye baali bamulangira okutwala Kkunga ekyenjojo. Twayita Mbalala, twalonkinga e Masaka, twalonkinga Greater Masaka, twalonkinga e Busoga, so Kkunga ebaddewo.
kati oli atamanyi bw'aba nga tamanyi ate n'asalawo alage nti amanyi oyo aba n'ekizibu bamutuwoningako dda kubanga abantu bayogerako bonna nti babadde bakunga kunga emasaka ekulemberwa Florence Namayanja honorable member of parliament 10 years, a senior leader of the local government, former deputy mayor Kampala era nga kati mayor w'ekibuga kye Masaka. So oli bw'avaayo n'agamba kunga yonna n'ajambaza abantu basatu n'aleeta nekiri nti Kyagulanyi muganda Nyanzi muganda wa Kyagulanyi oyo Rwomushana yakolako ne Nyanzi mu byobufuzi bye twogerako bino yakolako naye so taba si novice mulekerawo okufuula Nyanzi akagoma ka Lubendera nga Kyagulanyi tanajja mu byabufuzi Nyanzi yabirimu. That is very important. Sebo nsaba owulirize kuba wayoge. No, I don't want your information. I don't want. Councillors abasinkanye muhozi tebali mukunga. Ekisooka ba councillors baba bakulembeze balonde. Kakati abakulembeze abalonde mu structures titula heads zibokka. Kyova nkugamba nti oba tomanyi lindako. Yes. Kunga principal police wazi mu kibiina okubeera member mukunga oteekwa okuba nga toli mu elective office era ekimu ku bintu ebyali bireeta n'obuzibu nga ffe abalonde bagamba nti ate abakunga bajja mu kifo kyange nze ng'omulonde tebambuuzizza nkugambe memba okwanguwa kamaleyo then you listen you want to listen or you don't want not a party. Are you a thinker yourself? You think you're a thinker? Can you qualify you are a thinker? Have you written any paper that shows you a thinker? Which paper? Which paper have you written? Tell the public. Don't begin to confuse people when you're not anybody. Have you Rwomushana, written any document as a thinker or an analyst? You know, you come here and you brag as if you are somebody you are not. You only come here because they give you opportunity to confuse people. A former RDC, a government spy. You can't speak about opposition. Waberanga ne mundu woneri ngolege chifuwa mchibuga. Oze gwe gume nyini ngoli RDC. Kale okyaliko Barometer akasameme nze Adam Kongo abakulu bawulira nga tukubaganya ebirozo Waiswa genda ku nsonga omalirize. Kakati ekisookera ddala mwena muwulidde boogera ku impunity oli bwakeera ku makya n'akugamba nti constitution bwebwe obumenyi bw'amateeka ebyo biba tebirina nakuyita ku TV ng'oli azze wanabagamba nti tewali constitution. Ffenna tukimanyi nti General David Muhoozi mu parliament aliyo mu bumenyi bw'amateeka. There is a court ruling on involvement of the military in the army. Yensonga lwaki General Yoweri Kaguta Museveni yaritayalinga asobole okusavinga nga military in the army? Yeah? You said military in the army. Serving officer in politics. In politics. Tekikirizibwa and it is constitutional. Constitutional, we bagamba nti constitutional kiba statutory ye grand norm. Kati okuba ku platform ey'omuwendo bweti ne tubanga ffe tujubileetinga tukuba ebifuba nti mwe temumanyi kankubulire gwe ayogera nti. But I think also mwemufumbiro ndowooza ne Rwomushana nenyawa bwerere. Nze soogera ku Rwomushana. A second, mwe bennyini wano mutugambye nti bamemba bakunga n'ebira tebalina kuba elected leaders. Temutukiriza kumalayo titula. Already bw'olaba omukyala gwoyogerako Honorable Namayanja yalondebwa mulonde. But don't you think listening is important? No, you clarify on that. Ate bwe tuba twogera you question. Nemugamba tuli part-time thinkers. Setolola because you intervene. Yabadde ayogera. Honorable Namayanja is the leader of Kunga, not a member. We chose we twafulanga omukisa. Yes.
bwe twafunanga omukisa ng'omuntu nga namayanja ali ku local government ali ku ground asobola okuweereza n'okukulembera kubanga mobilization yeetaaga obukulembeze okukumaakuma giving leadership kubanga these are mobilizers and you need to listen and understand bano bamobilizer bakola omulimu gw'ogenda okusaasaanya enjiri tebalina ku mulimu mulala gwonna omulimu gwabwe omukulu kwe kusaasaanya enjiri okubuna wonna ku ngeri yetugenda okuwangula obwannakyemalira kakati omukulembeze abakwanyaganya oyo asobola okuba designate okuva mu areas zonna kasitaabanga aba ku ground ku kyalo ekyo era obuzibu obwali ne bamwami Mpuuga bwali nti abantu abaali basaasaanya amawulire ku ground baali tebabalabawo kubanga bo babaka ba parliament. Those were their issues. Ate ezo kweri teziri Masaka wonna oka kubanga kunga twagitekawo Uganda yonna ziri buli wamu n'ababaka abalala ba parliament n'abakulembeze abalala kubanga kunga was not or is not a political structure. It is a mobilization structure. Ekibiina China roadmap very well stipulated, very guided by the Electoral Commission. Era structure zayo eza party is leading to the organs of the party. Ziri in birth. And anytime enkola ya feye mirimu kati kunga mujogedde kati ne kunga nja kuwa mawulide my brother nti mazewo omwaka n'okusoba. Ne olwokubanga nti mulwawo okumanya bye tukola era mwe mulowooza nti buli kimu tukikolera mu bbanga. You analyze where we have finished. Nga bwe mugenda okutuuka ne wiiki ejja tubawe emboozi endala mu analyzinga eyo ng'abakugu ng'ate temugigambye bannayuganda kati. So abagenze ewa General Muhoozi abamwaniriza be baani? Kugambye nze sibamanyi. Era mwe mubatuuma nti bakunga. Mwe mubatuuma nti bakunga kubanga abantu bangi baba wano waliwo RDC yaleeta omuntu ewa Kiso n'agamba nti oyo mukazi agambye bbaawe teyabula naye ng'ate baleese kicupuli. So tukola n'abantu abasobola okukeera ku makya ne tubeera n'omujaasi nga mwogezi w'amagye najja n'aleeta omuntu ku TV n'agamba nti bamwokyeza paasi ne bimala ne bikyuka. So ebintu by'okuleeta ne bakutondawo ne ofiisi ne bakugamba nti ofiisi eno gwe mwennyini nga bwebawulira mwe mwennyini abamawulire NBS omulamwa gwe mwagamba nti headquarter ya NUP e Masaka bagiwambi gwe gwali omutwe gwammwe aba NBS. Wano nga tutudde wano leero omwami Kasolo ne Kabanda bakugambye nti ezo sofisi za NUP bennyini naye ffe tetuyinza basaba twetondera kuba twabimanyira. Naye kyendowooza twogerera wano oyo Masaka one Kabanda katono nti ezo si ofisi za NUP. Adamu yambuuziza ezo ze ofisi za NUP eza district y'e Masaka. NUP erina office buli mu district terina office za byalo. NUP terinafuna busobozi osasula sente za byalo. Naye era walaba abayaaye abafere bagenda e Masaka ne bapangisa kasaluuni ne bayingira omwo nezina enkofiira zaffe ze bawamba ku kitebe nga tuli mu kalulu ne bagamba nti katulina NUP kunga era ba analyst bali wano. Tuwulirizeeko nawe tukuwuliriza. Kyendowooza nti ebigambo byonna ebyogera wano bannamasaka babiraba bulungi era babiwulira batulaba. So n'olwekyo bwe wabanga ddala e Masaka tuwaliyo bakansala ba NUP bayanyiza General Muke basaze eddiiro ne bayingira ekibiina kyewagambye kitaliyo ogambye kwanukula neeke balaba era mwagambye nammwe mwagambye tewali kibiina kakati kikulu kyokwaniriza omusirikale okuwangula n'ekikulu mwagambye tali patizani kibi kyomwaniriza. Ekikulu abakulu batugambye nti oli eyagenze teyabadde mu byabufuzi ne bwe waba nga wabaddewo abamwaniriza kibi ki. Let me tell you, bwe musalawo okusiriwaza abantu mulina okuwalkinga the full length ey'okusiriwaza kwammwe, deception yammwe eyo. Olidde nze omu ku bantu benjogerako bwe musalawo okunsiriwaza nze Nambooze, I want you to walk the whole length of your deception. Temusobola kugamba ti Nambooze tukusiriwaza nti oli eyagenze e Masaka yabadde tali ku byabufuzi nange n'oŋŋamba kikkirize nenkikiriza.
ate era n'ojja n'oŋŋamba ate kati Nambooze nkugamba nti eyagenze Masaka atali byabufuzi yawangudde nnyo mu byobufuzi kubanga ekibiina kya NUP kiweddewo aba NUP basaze ne bagenda gyali ebyo ebibiri tebisobola kubeera bituufu. Ani aga nti yawangudde nnyo mu byobufuzi? Let me tell you, waliwo eno illusion ya control ebeera ku bantu. Omuntu n'alowooza nti buli kintu kyonna nkirina wano nkifuga. Era abantu batambula nabo bannakyemalira batambula nayo nnyo paka ku ssaawa ey'okugwa nga alina illusion eyo nti gwe ojja kusituka otambulize eggwanga mu bumenyi bw'amateeka nga bw'otulugunya abantu abalala kateebereza abaana abali mu makomera nga babasiba nti gwe bakusanga n'akakofiira k'amagye ebintu by'amagye like nti ab'ebyobufuzi temukwata ku byamagye bitwala mu byabufuzi. Therefore n'abamagye tebabeera mu byaki mu byabufuzi biri partizani. Waliwo omugenzi Nankunda namuwandiise nako ku mukutu gwange. Yabuuza Mwami Museveni ekibuuzo. Mwami Museveni yaleka kano Dr. Kizza Besigye mu kkomera nga amuggalidde. Ye najja eno n'atandika okugenda ng'akuba enkuŋŋaana nga yefuula abuuza ku bantu nga ebyo nga bye babiyita katukola bbalaza katukola ki. Era mbadde nsoma leero ne ku Gaddafi yagamba nti ekibiina kyekyo ASU kyateekawo emikutu okutambuza revolutionary enthusiasm eyo mu byalo. Tayagala nakukyogerako nti yakola byabufuzi. Nankunda n'amugamba nti naye gwe kati Mwami Museveni ku level kw'oli emyaka gy'ofugidde eggwanga ebisanyizo byonna by'olina owulira otya mu mutima nga gw'ovuganya naye olese omusibidde mu kkomera. N'amugamba nti oyinza kwogera ki ku musajja yeeyita defending champion gold medalist omukubi w'ebikonde akwata omuzannyi gwagamba nti kana akazannyi tekaliimu nkakuba ebikonde 3 n'enkattirawo naye nga okuyingira nako mu ringi amala kasiba miguwa n'alyoka ayingira n'akagunda ebikonde ate n'alyoka avayo n'ekisipi ng'ajja agamba mpangudde omusipi guguno nze golola naye nga gwabadde akuba naye ebikonde abadde musibe kuki ku miguwa. Bwe muba mwagala twogere ku manyi gasimanyi PLU versus NUP tuteekwa kuba nga twogera ku bantu abali ku kuvuganya. Togamba nti wajja kubaayo omupiira n'okwata ttiimu emu n'oleka ng'ogisibidde mu kisenge gwe n'odduka n'oserengeta mu kisaawe nga n'oluusi n'omupiira tegunnatandika n'odduka nga bw'oteeba golo nga bw'okuba endululu era n'ondeeta nze gw'obalamu amagezi n'oŋŋamba mbu oyogera ki ku ttiimu eyakubye golo eyakubye ginnaayo golo gwe nga gwe abimbuuza kkungu singa tubadde ne ttiimu bbiri ewammwe ngenda kumaliza wammwe Nakifuma ng'ekutte mukono. Ab'e Nakifuma nga tebali mu kisaawe tubasibiddeyo. Ab'emukono ne bagenda mu kisaawe nga balimu bokka ne batandika okuteeba ggoolo nga bwe badduka bwe bakoma mu makkati bwe baddayo ne bateeba ggoolo. Osobola okutuuza abasajja abamanyi b'ebyemizannyo abakugu n'obagamba mukubaganye ebirowoozo ku mupiira ogwo bannange mukono yawangudde etya Nakifuma ng'era obasuubira nti balina amagezi bagenda kubiteesaako. Njagala onziremu osobola obagamba nti bannange mujja abakugu b'ebyemizannyo mwogere ku muzannyo guno Nakifuma yabadde teriyo mu kisaawe naye mukono nga gyeri eteeba mu golo yateebye golo 10 kale muteebe mukono yafudde ku kyokuwangula Nakifuma. Tulekere naffe ku budde nzikiriza mpa information kuba nkawaye mu mupiira tekikoma ku ekyo kyokka era baateekawo nti ttiimu etazze bagaba obubonero 3 naye bakoma ku golo mmeka 2 naye eri eteeba yokka ekyo tebakirowoozaako. Kati mu liigi ki tuli mu liigi ki eno egenda maaso bajjano babiri ne badda ku ggwanga ne bamenya amateeka gonna era oleete wano abantu abagamba mbu bo tebali mayopiki bategeevu nnyo bategeera nnyo ebyobufuzi mbu baanalayizinge. Tulina a duty waliwo ekintu kyekifuuka JAP joint action problem yeno gye tulimu gye tutunulidde nga bannayuganda it's a JAP it's a joint action problem nti mu bumenyi bw'amateeka waliyo abantu bali eri
basibidde teams mu gundi ligi bagiganye ogenda mu maaso balifiri babakutta abazanyi babasibye bano babatulugunyiza bano babakubye bali mu bisaawe bateeba ggoolo ate baagala babakwasa ekikopo mbu baba bawangudde mbu babawaana nnyo babawaana dda webale nnyo Honorable Nambooze. Honorable Daudi Kabanda, njagala umbe ku kye mwakoze Masaka nakyo ekiddako along those lines ng'aba PLU. Yanze nnyo neyanzige omanyi dictatorship tetandikira wala. Olaba omuntu omugamba bugambi kusirika n'atasirika kati awo singa abanga yali mu gavumenti nga yalina amagye ne programu ayinza n'ogigobako. Naye ffe kyetwakivinze Masaka era olwaleero ku byendabye mbadde njagala Honorable Kasolo addeyo akole omulimu ogusingako awo kubanga waliwo ekikolwa kye nalabye kyesaayagadde ng'omuntu ekyatutute Masaka well twakyakivinzeeko katono naye tekinaggwa era Honorable Kasolo njagala kusaba gwe nga coordinator wa Greater Masaka oddeyo oddemu onnyikiza omulimu kubanga ebimu ku bye tulwanyisa byebyo ebirabikiddeyo olwaleero okulaba nga abawagizi ba Honorable Mpuuga ne Florence Namayanja beesanga ku kitebe kyabwe kwennyini ne beekubirawo emiggo. Nalabye poliisi yebakubanze kamjogere nze si mpozi ngoyagala endagaano y'abasirikale yagambye abasirikale babakulu. Nja kusaba oddeyo abantu tubabuulira nti ebyobufuzi bibeerawo leero enkya ne mubeera nga muli ba Luganda. Olivia ali mukomera. Olivia lutayali. Leka malirize muganda wange. Unless nga tetuli ku genda maaso Honorable tuyiza kubeera nga tuwanyisiganya bigambo. Waiswa ali mu kuwandiika. Ono bwakasuka n'ono n'akasuka. Omulimu gw'ontuma guyinza okunnema kubanga abantu bano abanuupu kati nze nina ekiwayi kyo kyatabuse kigamba nti engeri gibakuttemu Mpuuga waffe tulinze ba Waiswa bayingire bagambe nti bajja Masaka tubateegera wali ku nkulungo era tukusaba tusaza teri kuyingira Masaka balina kuddayo twagala bana abamaanyi bayingira Masaka bategende Masaka yawambiddwa. Era nja kusaba Honorable Kasolo era ekyo bajja kikola tokoma Masaka eyo gyolaba bano ba Honorable Nambooze gye bali mu kujeregerera Nyende eyo gyolaba bano Honorable Nambooze gye bajeregerera nti ettana abantu lwe bakwata Honorable Nambooze Abe Mukiibi Kawenja n'omugenzi Honorable Katolubwamu basinziira ku programu ya Kaliisoliiso naga nti bakutte Charles Peter Mayiga Seggona nze sifayani yakutte ne kati nkwa information Seggona ne Honorable Nambooze kyolina kikube ab'e Kampala tebabikuba mukono tebabikuba okwekalakasa kwatindikira Masaka kati be bali mu kuvuma n'olwekyo bw'obanga tonnavuma ab'e Masaka kugutategeera na busiru kimanye nti bakuyimirirawo era n'oga nti ab'e Masaka n'okutta abantu batta ekirungi babadde bawulira tofaayo kubanga bwoga nti batulidde we tubavumye nti abantu b'e Masaka batta kakati bano banakuwadde badde nsaba njogere nti abantu b'e Masaka n'okutta byabufuzi Honorable Nambooze Honorable Kabanda Honorable Muleke anti nze okumuleka nga ye tasirise abantu b'e Masaka baga nti basiru n'okutta abantu batta abantu bakuyimirirawo therefore tulina okubeera nga tukkiriza nti bamugaso naye Honorable Kasolo nja kusaba tossa mukono taata nja kukola genda okole omulimu kubanga ffe ng'aba PLU tetukkiriza kulaba nga abampuuga basanze bali mu press conference emboko n'enyooka tetukikkiriza tetukkiriza kulaba Namayanja nga basanze abampuuga ne babakuba emiggo tetukkiriza leka njogere ngamba sinnasaba information yo gwe bawadde oyogera nasirise nga maliriza
ffe tetunnagambako nti abanuupa okutwaniriza n'okukola ki tutwadde mu byabufuzi era yadde ensobi nedda ssebo ffe tugamba nti ab'NRM okutwaniriza banaddiini okutwaniriza n'abanuupa okutwaniriza abaddipi okutwaniriza kyatuzizaamu essuubi kubanga kitulaga nti meseji yaffe bw'eba etambudde tejja kgenda ku luuyi lumu wabula sayidi zonna bajja gifuna. Mwami Rwomushana, dakiika emu yokka oba bbiri tugende mu kuwummulako fundikira ku nsonga. Kale ekisooka mpulira abana abeeyita abawakanya okusinga nnyo mukulu Museveni bagamba Museveni is a dictator. Nakyemalira tuzze kujjawo dictator. And at the same time the same people bagamba but dictator ayina okugoberera amateeka but is a dictator. Bw'abanga dictator Contradiction eyo. Is it a contradiction? Ndowooza bujega. Yes, it's just being empty-headed. You are saying oli is a dictator. Ogenda obuulira ensi ndi mu struggle ndwanyisa dictator. But you spend 90% of your time on earth. Ono dictator tagoberera amateeka. Ate baga bw'obeera dictator ogoberera amateeka. Kati guma. Now the second one is baraza. Baraza Muhoozi yakoze. The word baraza is bya military. Ensinkana y'abasirikale meetings zaabwe olengeri gye baziyita, and one of the terms they use is baraza. Now we need to understand one thing, the army and the politics, because in the debate sibwetandise, I think it was there n'ebiseera bya UNLF, the Uganda National Liberation Front. Parliament yali ekulirwa, the Consultative Council yali ekulirwa Professor Rugumayo, bw'obanga badde ogoberera ebyafaayo, mwalimu abaserikale Bazilio Larokero, Tito Kero Rutwa, and a host of them. The army, the UNLA, the Uganda National Liberation Army, yali mu Parliament. Wetwajjira mu CA, that debate yaliwo, and indeed the army ya nominating delegates mu Parliament, mu CA, mwabo mulimu ne Kizza Besigye, omusomesa wa Nambooze. Yali musirikale ng'akiikira amagye mu Constituent Assembly. Tinyefuza wamu n'abalala, Nawusejjusa, Sseruwanga Lwanga, Tokesukutesa one election is directly. Now, and the nekakati debate yekyaliwo about the army in politics. So indeed, tuyina amagye gali mu Parliament. Mu Parliament, business eri mu Parliament is politics. It's a legislating the will of the population in law. But the debate was about partisan politics. Kakati bino bewalabye nti NRM eri mu kuwandiika, that partisan arrangement, ebya FDC ndowooza biwulira, ebyo balimu delegates conference ebyo, kati omusirikale ebyo tabigendamu because it is partisan. Mu magye waliyo kye bayita political commissariat. And I think now akulira the political commissariat now ekulirwa Major General Matsiko, Geno Munonyi. What she does is pure politics. Literally every unit eyina commissariat, omulimu gwa commissariat kukola ki? Kukola politics. And then you know what you call, you have a civic duty. Civil activism is politics. Kakati bana abali mu ono magye biki alekulira, no, olekulira ng'ogenda mu partisan politics oba ng'obanga ogenda kwesimba because kati tuli mu multi-party political system. And that applies to civil servants also. Okay. Katumbulemu katono, Barometer kasameme ejja mu ddakiika mu bbiri tubeere nga twongera okukwata ku nsonga era tovaawo.